Chewedde ensonga zino ezasinga okusattuka. Ensonga za Muhammad Segirinya ne Alan. Nga principal alumiriza Mpuuga yali mu lukolo basiba. Bingi ebyavuddeyo ne byogerwa nga n'abamu abaagendayo okukyala baalaga mbu abakulu bano abali mu kkomera n'ekibiina kya Nuupu bali bakyekukola. Ne kiyambi w'omugenzi yavuddeyo n'agamba mbu ekibiina Kaabe Bobi Wine yennyini yali yamukoowa. Kyekigenda Segirinya yali yakoowa Bobi Wine Rusa we mukamwa kwe yayogedde. Kyekigenda mu maaso mu kibiina kyo. Ekibiina kyali kito. Kine ebizibu bingi. Nkufuna. Kyakkiriza by historical politician okiyingiramu. By historical politician abo bazinga basanyayo ebibiina bingi. Bo mulimu gena mu parliament. Bo mulimu gwa kuteeka bukateero mu byobufuzi. Ekibiina kya Nuupu si kinenya because neche NRM kituddeyo emyaka 40 kiina ebizibu. Nikino kyakawangaala emyaka giringanga 6 oba 5 oba 3. Okitegera giri emyaka 5 gigenda mu 5 giri emyaka 5 waja kyayimirirawo nga tugenda mu kulonda. So bino ebintu si bipya. Era President Kyagulanyi wabanga yesamba abantu abamanyi n'ensonga zebaki yabeesamba. Jjukira entebe ye yatuddeko eya President Kibwa Kamaloboozi mangi. Asobola okutegeera nti wamiitinze President Museveni even if gwe toyagala kukkiriza mazima. Nkufuna. Asobola okutegeera nti n'ekikumi tewakizizzaayo. Asobola okutegeera ana ge baba tewagazzaayo. Asobola okutegeera nti bawulidde enguzi. Asobola okutegeera ABCD buli kimu because entebe gyalimu ereeta ebigambo bingi nnyo. Nkufuna. Ereeta okwegula kungi nnyo. Naye nze kimwagalako kinyingi kati kwatageya agambira Black and White gundi ogwa ngamba. Jangu wano bitebye. Bwe yamugamba ne bikalira ku mimwa yakijjeeko. Tibannangiza mugamba naye omusajja ono yangamba gundi abasibya. Jangu omukakasa. Onotuukaawo n'otamattamu n'otamattamu jinga akijjeeko. Nsonga zo zasatudde ebintu bingi. Segirinya yafa. Segirinya bwe bamukwata ensi yatandikira. By the way, obuzibu avirako Segirinya ebintu byakola. Ebisannyo opposition. So nga balina omunogera eddagala byali birabisa nnyo politics. Nkufuna. Nga balina omunogera eddagala nga bukyali. Eddagala baali munogera kati akyali mu bulamu bw'ensi. Bwagana maaso n'obulamu bw'ensi. Naye ffenna at the end of the day tujja kufa. Gyetulaga eyo. Gyetulaga ge maka gafa g'olubeerera. Even if we park one day you die. Even if gwafuga one day you die. Even if what and what one day you die. Oba Segirinya afudde kiko kiri nti ensi esigala ekola ki? Egenda mu maaso. Byonna ebigenda mu maaso Luuso byayogera byogerwa because Segirinya taliiwo. Luuso ekibiina yakivaamu. Ekibiina yakivaamu Luuso. Yatawanikanga bbaluwa emukkiriza kudda mu kibiina. Naye agamba yo wa National Unity Platform. Naye nga National Unity Platform egamba kasitookera kuma kino wesimbawo nga independent. Ekibiina kibawo okyawulidde. Nakuwa example yange. Nesimbawo ku independent. Ekibiina nekivaamu. Bwe namala okulya akalulu empandika ebbaluwa nga nsaba okudda mu kibiina. President Kyagulanyi ne Secretary General banzikiriza okudda mu kibiina. Nkufuna. Omuntu otegera mistakes zo ng'omuntu. Buli muntu asobya teri muntu atasobya. Ne Yesu yasobyako mu Bayibuli. Yakuba abantu emiggo. Okitegeera. Nkufuna. Yava mu buntu bulamu n'agamba nti sijja babulya kigambo kati kankwata emiggo. Bakube. Nga bali mu church n'abakuba emiggo. Nga church bagifudde ki? Katali. Bagifudde amagendo. So bwanga Yesu asobola okuvaako buli muntu asobya mu bulamu bw'ensi. Era omuntu bw'akeera amakyala ategeera ensobi ne yeemenya akkirizibwa okukola ki? Okwetonda. So Luuso I think sisubira nti yeetonda because yandibadde olaba yavuddeyo nayogera mbu ekibiina ate gye yagenda okima kaadi ate mukama we yali yakyeko okukola dde. Kati sibitegeera. Bingi bijajja. Ate mukana akalulu ke tugendamu bantu banyimagira kaaba ku lwa kaadi eyo. Bantu banyimagira fuka ba enemies b'ekibiina lwa kaadi. Nkufuna. Kati kijja kutwala omuntu omulamu ogamba kankyesonyiwa. Era ba independent bagenda kubeera bangi mu 2026. Bagenda sukka.
ba independent bagya kubera bangi mu bifo byonna ebisinga obusere businga obungi era ekibiina kya nupu nkikwatibako ennaku because kiri baba mafia balina sente bali mu opposition ngate sente bazijja mu NRM nebaziteeka mu opposition kiina abantu abeefula bo tebakyusibwa bategerera ensi naye nga badde mu bisanja 3 bisanja 4 agala n'ekyokutaano naye nga musajja atagala sijjagala kimuwa kaadi because kijja kulabika bubi era ng'alina ogimuwa nkufuna so gwe kyoba omanya okubeera omukulembeze si kyangu balanze ko 31 no wafiri bwange wendiku ndabiddeko ebizibu bingi ningamba I wish nali ngamba ane katutwaze okulemeza bitobuli but luswa ekyemusaba kiri kintu kyokka nti emyaka gyalina mito nnyo okubeera mu bifo by'obufuzi bwatyo Seginya amlikawo mu mirembe ne banayogera batte tekyalina kikitaasa tekyalina kikitaasa omusajja yafa teyagalira mukulembeze bwe bamuziika ffe yatukosanga ffe abantu nze yankosa Segirinya yandekera eddibu mu mutima gwange ninatukisa yanemusonyiwa sinzizika n'abantu bangi nnyo be yakosa at the end of the day yava mu bulamu bw'ensi kati tukyaliwo kati ffe abaliwo tulime ate kweyisanga ye yali tugezeko kutangira ebyo ebiyinza okuvaamu abantu okwekyala mu mitima gyabwe nkufuna niyo tunayogera ekituufu netutayogera kituufu tekijja kuza Segirinya yava mu bulamu bw'ensi kati Allen Sewanyana gwe tuyinawo tumukwate ng'akalira niyo tunayogera yamusibye netunayogera abamusiba azunga kati yavaayo yetaga chance yetaga okubembe because tota gye bayitamu abasajja abo nga bali mu komera si nyangu bye bakola tusa kudda bikunyunyula nkufuna banaidi kuva ku muntu omusajja muno okwata obusajja bunako obunyiga omunyo ogwotula nakwata ejjinja lya minzaani nalisiba ku musajja nakwata ettooke nalikuteeka emabega nakwata akatamba nakakuteeka mu maaso nakuyira ekiduma ky'amazzi nakwata ekirala nakikuyira nakwata ekirala nakikuyira nakwata enyondo nakuba bukongovule nakwata magalo nakusanga okusika enjala ezo nkufuna so tukye gye bayitamu nyingi nakwata ebbatule nakuteeka ku nipples ng'omusajja nabisa amasanyalaze nava nateeka ku bolos zo nateeka ku batule y'amasanyalaze ate gye bayitamu abantu abuti nanze nsasira nnyo futi sojja akera kumaki navuma politician bapolitician bayita mu bizibu by'amaanyi nze neebuuza nnyo waki bapolitician badda ku byalo gye babalondedde nakyebuuza waki kibawo ekityo bwenayingira byobufuzi nategeera nti omulonzi akulaba nga kyamisana bwokulanga oyitawo agaha ekyemisana kiikyo tamanyi oba oyina oba toyina ensonga lwaki atuuka myaka 5 nga talumbye eyo tamanyi oba olwala oba tolwala nkufuna tamanyi ngaolwo omuntu yakubira essimu nga mamange mulwadde naga emitwalo egyo nga ze nenya milioni 2 kutaasa maama wange osegeera noga munange siina bakulonda bulijjo obadde omuyamba okitegeera so tonenya mu politician agenda mu parliament n'asirika busidisi because akozesa busente kugenda mu parliament oyo n'agala n'okukolera abantu b'okuteeseza abantu because ateekamu sente nyingi anesigala ng'akyateekamu nkufuna so omulonzi wanaakera amaze okukkiriza nti no gwalonze si business amulonze muteeseza mukolera mirimu ensi nejja kubeeramu abannabyabufuzi abatya n'okulya essere z'omusolo era nze sinenya muntu yina kulya milioni 5 milioni 6 milioni meka tomunenya because budget yalina okuwa mu constitution ye biyinza okufiirwako abantu nga omwezi guyinza okufaako abantu nga 10 oba 2 bula ino ba emitolo 10 kitegeera weteeberezamu ng'afuna milioni 30 ng'akozesa sente ogenda mu kalulu alina okusomesa abaana b'abantu batazaala alina okulabira bannamwandu ezo zonna sente osete ku kibegabaka kya muntu omu kigomusubire kola oti abasajja abazungu bakola ebyobufuzi byabwe nga biri macuwa nti gwe agenda okwesimbawo tiweetaaga kukozesa sente zo sente ziva mu bate NRM eyo gyolaba bw'oba weesimbyeho kuba MP bakwa milioni 8 zikuyambeko mu kunoonya ki akalulu kebeno weesimbeko 3 balinayo kuba kuba milioni 2 oba 3 zikuyambeko mu kunoonya akalulu
kyovulaba nti bokkiza ntogera kukolagana mu gavumenti ya President Museveni even if President Kyagulanyi olina okukkiriza nti President Museveni naye president oba okyagala oba takyagala kubanga fountain of honor wa Uganda yasayininga buli kimu yali olukusa ogamba nti gaggawala bayavuwala yali olukusa ogamba nti kwaba muwaayo tayeko ku basibe n'ata bayagala kati omuntu ali kuba president alina ability ekola ebintu bingi. Omukyala Nambi yagenze mu kooti ng'agamba kansu yamubba obululu naye mu kooti obululu bamubba byamulemye. Baade mu katemba saidi ki saidi yana ndi baade mu katemba etya amazima adega manyi mbu just amanyi ennyanja okutangomira kulwana n'ennyanja ye Nambi yali alwana n'ennyanja ennyanja tebayita Nalukoola kati n'afiira mu kazanyo nkufuna President Museveni aba yagadde Nambi afuke MP asobola nkubulya President Museveni aba agambye nti njagala kawempe Nambi afuke MP kisoboka nkufuna kunga yalonda alangirira yalonda abalamuzi buli kimu era MP opposition abaleka bulesi nibo bangasaza okukola fujjo nga president naga mu Kampala agera ajirya oba kiki ate ne mukkiriza Leja sivumala kantike kuba oba mazima era tusabe nnyo kati daleka tuwa muhozi kwa muhozi no nonsense nobo koze video ngoli ku YouTube akulumba nakubuza tusabe nnyo ametuwa muhozi kwa kata ye muhozi takala kumanya no nonsense mugwe mukanti Rwanda waliwo omukyala Twitter n'agamba omwana wa President Kagame njagala afe ate yalusisizo lunaku teri amanyi gyali teri muntu amanyi gyali kati kijja wano mu Uganda kiwaaki ekyo kyeya kijja wano mu Uganda tolandi bavuma abantu naye bano bajja kutandika okubulawo gundi bayalagawa nga gyali ali mu basement z'abantu bamunyigiza tunyankole nkufuna kijja kutandika okujja ate mukala akalulu akaddako nobo kwesootye enamba yo bali abasajja balina ebyuma wekibanga tekiri ku family yawe bakoleka naye ekituuka ku family yawe ng'ovuma omusajja agambe kati kenzeramu okuwulira omuntu avuma maama taati baganda bange nze ojja kakasa njabba kimu alina liberty nekujja e Dubai muwozi nkubulira alina liberty ekujja e Dubai manya agalina kubanga Dubai ate abanagala beera bumu ekintu kimu kyokka ensi zetusigaliza okufunamu ssente nga bannayuganda ensi z'Abawarabu naye nazo tuli mu zoonoona politikale tujja kutuuka ekiseera nga Dubai tekyagala kuleeta bannayuganda kitegeera ebintu byamu biyingiddemu ebyokufuza nnyo kati twagala bannayuganda kuyingira nsi yaffe ate nga kisoboka kubanga Dubai eyo Uganda yagiriisaako ko politikale kati ate Dubai ng'omuntu omu abantu 10,000 oba omutwalo oba emiliyoni eri e Dubai tesobola kusinga bukulembeze bwaki bwa Uganda era ezijjakira mu kibuga ndi mmanyi tetwagala abantu bonna kuva Uganda kujja kolera mu nsi z'Abawarabu nkufuna nekiba ne Banigeria bababandingako ko kyova Banigeria bagulanga nnyo passport za East Africa Kenya Uganda otegeera nga Uganda mu batambulira okuyingira e Dubai because bamanyi ti Dubai Abanigeria babbi nkufuna Banigeria ye muntu ali abatategerekeka tubanga nendi Dubai mutwasigaza okujja emirimu twononeyo tanso kono nayo mu byobufuzi kati linda ko Taki yo yafa kwa visa ya Taki nsasage na olutalo lulyawo kati ezensi zetuyina muko ku ddembe tutandisokera macho zonoona netuzonoona politically nenga ate ezensi ezo so zijjamuko kasenta kazimba Uganda nkitegeera zo mune tezitwetaaga kwa zina Abafilipini bangi Abafilipini abalaba bazaala zina abayindi bangi era ogenda ku kisawa kye Dubai ojja kusanga mulimu Abafilipini n'abayindi basinga okukola
abaganda abanayuganda batono nnyo n'amanigeria ntegeera n'aba South Africa. Reason being nti kyetutwalayo leba abasajja batandise okukola abasajja bawalaba tobola bo baswezanga nnyo muwalaba okusinga ate gwe omugwiraze niwakutta nkya bamuleka. Kino ekyerwanda kituwa kyakuyiga ki ngaffe bannayuganda? Ekyerwanda kijja kubanga mukyala teri amanyi gyali, kubanga ayagala okudda mu bibeere bya taata we alina enkola ziringa ze omusajja w'e Rwanda. Tebamuvuma bya kisiru, tebamugerako bya kisiru. Nkufuna President Kagame omulaba oyo tosobola kudda nti tukola tuli ku YouTube wano nti twogedde ku President Kagame nkya nobeera ng'okyatambula ebyaddala tekisoboka. Ani akwadde olukizo okunjogerako gwani ye kunjogerako ku ki? Kizibi radio zina kufuna lukusa okwogera ku President Kagame yetu dictator omutuufu ataga no nonsense. Simanyi otadde obutambi bw'ekikaba nosigayo Rwanda ng'otambula otadde bwererebo birebenda ku TikTok ne muwemula n'owemula okuva ku makya paka simanyi okunemukola simanyi ngobi Rwanda obikolerayo tasobola. Era bikolera mu Tanzania simanyi Kenya naye Rwanda tokola nonsense wo nti oli tikitoka oguddewo otandise kuvuma bakulembeze oba otandise kuvuma bakazi bano otandise kubulinga bantu tebikola. E Rwanda ne minister oyonja ne MP wenaliyo waliyo bulungi bwansi bonna baali kukubo nga bakola. Ye dictator omutuufu oyo, ye dictator omutuufu Uganda tegolina okubeera naye naye tekisoboka. Ate tunambeera nitujja kufa kwabo tulina dictator oli akuwamba neyiwana n'okwewana nti nzamuyina ali wange musomesa Lunyankole kale mukole kyemukola. Ono just ayisaako balibali tayisaako balibali akulaga nti alina obuyinza mulina mwina ali mu basement yange wansi enkera noyita nakumba leo basi namuteeka ku police nasigala nga atayaya nkufuna amateeka go tikaina kikaswa mukola because tata ye custody wa mateeka ali nyuto mu mateeka tegamukwata era nzasira nnyo omwana nakola video nenji tunaneka kama Katonda w'omwami yeseze ki nga yesizaamu gaali Madubala gome Madubala jali Kigo Madubala manji ali ali Kigo nyo manji kyayitamu era nsasira nnyo omwana n'omusanga ngali Dubai yakotte video ngaliko bakoleka bulesi ne balina amaanyi agakujja ne Dubai. Kagame yalumba omuntu yali Sweden n'amukimayo n'amuza mu nsi ye n'agamba president Sweden n'omuntu gwenjagala eyo abapengapenga nabo baleka bulesi. Kagame yalumba omuntu Sweden n'amugjayo ne mu America n'amugjayo ne bamukomyawo ne mwagala enkolagana nange namwe nze njagala muntu namumumpa mutwale mu nsi yange. Tekyatwala mwezi mulamba yali wiki ejo nga bamukutte bamuzizaayo mu nsi. Nkufuna bino byasayira musimanyi nasifuna asale mu America simana sana ebabireka bulesi bibeerewo nenga Museveni ayagadde yagambye nti mu America oba mugumunsi wetu mulimu omuntu anvuma mwetaaga akukima kubanga gwe omuntu omu tosobola kusinga eky'America yoka ekyeyina nti America nawo omuntu omuwaati ngali mu Uganda emuwambi Uganda bagifukamiza nabo balinamu ekyo nti oyinza okubanga oli mu America ovuma President Museveni agamba Trump mbazanyira emizannyo gyammwe mu Africa mulimu omuntu anvuma mwetaaga oba sekinze ebintu byamwe bivaamu baweyinga agamba kati ono avuma noono atukolera agamba wagendako mu Bungereza mu palamenti y'Ebungereza ng'oli oludde lugamba Museveni atulugunya bannayuganda ng'oludde ogamba Museveni oyo gwolaba atuyambye nnyo okutereza ensi zaffe zetakolonizinga mu biseera byaffe azitaddemu emirembe ekituufu. Kati Kagame oli yavuma Justin muwala we nti ayagala kyana kya Kagame kife maama Kagame kife oli mu Rwanda muvumira omwana wange izero teri amayinja ali nenako bbiri n'akawunti ye ne bagiggala n'ogiggala ne bamulyawo ngono gwe tulina byakola kyakusanga ne ku mukolo ng'ogenze ku mukolo nakuyingiza mugulu namukuba enduulu ng'amuyina
nakubira ekifaananyi nga wofaanana kipostinga ku titwa ku x ye enkera nojja nga wofaanana bwe yakutaddeko ne batakukwatako naye abaana ba Saddam Hussein babikola abaana ba omugezi Gaddafi babikola buli mwana wa dictator ebiseera ebisinga bungi babikoze batibafundikira batya kyekibuuzo ensi yaffe ebulamu ekintu kiyitibwa omukono ogw'ekyuma kyova ne Katonda alinganga yagyerabira naye Katonda akyajagala kyova nti Katonda alembeesaamu abakulembeze bwe tutaagala ku bukulembeze nandi because tebalina kibawo tabamanyi biki bakola naye bakulembeze abalemezaabo because mwina emputu mwava kusinza ye ne mutandika okusinza ba individuals kati bwenda ku kampeni zituuke abawagira NRM bajja kukwata emigaati simanyi nebiki babiteke abawagira Besigye babaani baani abawagira ebyo kasitala niko bikola ngensi Katonda aliko giteekamu emiyaga egya buli kala emiyaga gy'ebisiyaga emiyaga gya buli kala nga gijja mu nsi yammwe Katonda twamuggyako amaanyi ge Katonda twamuggyako amaanyi ge twakateeka mu bantu betukiririzaamu aba walaba omusajja omu yagamba omusajja mukulu alina n'abaana ndi president yagaba obulamu musajja mukulu yagamba president yagaba obulamu wewe yagamba twatukidde okubeera n'endowooza bwetyo Museveni yamuwadde ejjanayo ejjana naye nga era situwa omutunulamu ngera nga mutuufu kubanga president Museveni asooka bafa n'ofa so yamuwa mmotoka kamotoka mu kibuga okageragera nnyo tanejjana ogera kuteeka mu tokirowoozaako nga mutuufu president Museveni agamba okati yattibwe ottibwa ensi nekyakalayamu n'imana nekivaako kati twadde tubanja edde mutwe naga mumwagala edde mutwe kamutwale gye mutajja kwekalakasiza namujja namuteeka Masaka tiyamutadde mu Kampala wakati yamuvuze paka Masaka namulekaawo natambula n'agenda nkufuna wane waffe wano endejji polisi y'endejji wazeewo abantu nga bambadde ebyamagye ne bakuba buli muntu yenna kabiwungu ena lanka zimeka kibooko babakubye n'empi n'ebikondo kati ensi etandise okubeera bwetyo ebulaga akantu wekati okwabika ate wena eyabika ejja kuyabika bubi nkufuna ejja kwabika bubi nti tolaba nti tulina tribes meka mu Uganda sizibalangako naye nziwera ngena muntu mufu sete gwozimanyi tribes zetuyina mu Uganda bwezinayingiramu ekintu kibali mu kubuilding ekyobusosoze tribalism tugenda kwetta twemalewo twanderwanda balina tribe bbiri ng'oli empuuta ng'oli ekinyanya kirimu naso y'omuntu abatuusu kati ni wano sefa wali abangi ojja kuwulira embaga nga tosala ngaba abanyolo baga tojja kusala tosala simata itema atogende eggulu e40 eggulu ati ngambe 40 nabone bagamba tojja kusala abasoga ne batugamba abasoga kati namwe abembale temujja kusala genda mbale olaba obuzibu bino bwetabyanguyire utasobe Katonda tuyamba nga tuwoza nti akalubu kagenda okutaasa Uganda we are deceiving ourselves lwakuba nekyaki yetugenda n'abo betusaba basheeke baani bayisawo byabwe bafuuka ba politician wawe omusumba yagamba agenda kukola overnight naye temugira mu nika imagine omwezi mulamba agenda batwala mu nsiko imagine era atalina mwana ajje imagine kati bantu bwe tulina mu Uganda betuyinza okuddukirako okwebuza ku bintu by'eddiini betuyina ate mwana watu nga abantu babakola babajjumba babeerayo nsaba nnyo bannayuganda mwena gye muli bw'odze ku musaalo ogenze mu kereziya oli mu kyaki saba Katonda atuwe transition of power ennungi etaliimu kuliwa musaayi tolaba nti President Museveni mubi naye olunaku President Museveni waali fawaati bw'ojja okutegera abantu bafuga nabo obubi bwabwe